Kakati ono omubbi wa ppiki mu butuufu luno agenda kulunyumya nga lutabaalo, kubanga okuva we yabba ppiki eno yalemera mu kifo ekyo nga tatambula, taseguka, taseka, tayogera, atunula butunuzi bw'ati, akanula bukanuzi maaso. Eyo ppiki gye yabba. Sikiwa nti ono omusajja aliddamu n'okubba, ekyo kyo sikiwa. Bw'aliddamu okubba ono omusajja aliba kwolwo lwaliddamu okubba ate lwalifa. Bw'asimattuse luno lwaliddamu okubba lwalifa. Ono oluvannyuma lw'akabanga nga yasiranira mu kifo kino ng'ayimiridde okumala ebbanga eriwerako, kyaddaaki bamaze ne bajja ne bamugya mu kifo kino wabadde yayimirira oba wabadde yalemera. Ono yabba ppiki era nga kigambibwa nti omuntu gwe yagibbako yamutta. Okitegeera? Kati mu kwagala okudduka ne ppiki eno agikweke mu kifo ekyo teyavaawo era wabadde ayimiridde okumala akabanga. Bannakyalo babadde bamulaba naye nga nabo bakwata mukwata evidiyo. Okitegeera, bakwata mukwata vidiyo ne bamulekawo. So abazze okumuggyawo simanyi oba babadde bamumanyi oba babadde tebamumanyi oba be bannannyini ppiki oba nedda, naye nga bazze ne bamuggyawo ne Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Kale. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuti okulwa emitiyana ye Haji Mukisa Kale. Salamu alaikum. Awulira kuba sawa bbiri lwanga yasoose eri basawawo kwemwemwemu awo nga bukotoyiri nakyo kyekyo yayimiridde edda ayagala kwefugamu oba yajije na wala nnyo nako yajijeeko wabaine eddaga wanagira watagenda sigala mno mukimanye ekyo okwimira kungi asoyerako. I give him some kawana jisisobola mukwano ayagala nakulwana ojo mumanyi bannange lajje mujja uyo baagala mujja so yeno engeri omuntu yenna alina omubbi ndowooza gy'alina okuyisibwamu, kubanga ebikolobero bano abantu ababbi bye batuusiza ku bantu mu butuufu nabo basana kuyisa mu mbeera etali ya kisa, etali ya kisa. Ono omubbi wa mukisa nti gwe yabbyeko ppiki teyamusse bussi, kubanga obwo obusobozi nabwo ayinza obba yabadde abulina. Ndowooza mugoberedde bulungi sitole y'ono omubbi wa ppiki, mugigoberedde bulungi, kansuubire nti mugigoberedde bulungi era ngibatuusizzaako bulungi. Okitegeera, sijja kukulimba, omuntu omubbi ku nsi ya Katonda eno ye muntu asobola okukuzza emabega noddira ddala ku zero, in fact noyagala n'okudda mu kyalo. Kati kubamu akafaananyi eyo ppiki gye yabbye nga nannyini yafuje yagifuna ku looni,
okitegeera. Musajja wattu yafuna piki ya looni, piki za looni ziba milioni 8, n'ovuga piki ku looni n'ovuga looni, okitegeera. Oba waakagimalayo bw'oti nga bajja bagibba, okitegeera ekintu ekyo. Naye ng'omaze ebbanga ng'otoba osasule piki eyo, ssebo omubbi ye ava eri abe ng'atwala ntwale, n'ekisinga okuba ekibi n'ayagala n'otwala obulamu bwo oba n'abutwala. Kati mu mazima mumbuulire omuntu ono asaana okulaga ekisa, asaana okulaga ekisa. Kati ndowooza oyo omumulabi yabba piki agitutta agikwese mu kifo gy'ayagadde ogikweka, alemeddewo, alemeddewo. Mu butuufu ono bwaddamu nabba ono bwaddamu nabba. Ono manya nti obubbi bwa famire, buli mu famire, buli mu kika, ate nga buli obubbi bukulu, nga ne bajjajjaabe baali babbi ku mulembe gw'Obote oba ku mulembe gwa Amiini. Ono bwaddamu nabba ku kimutuuseeko. Oba bw'aba ng'akyategeera, sikiwa nti ono omusajja ayinza obba akyategeera bulungi, oba ne bino byonna bibadde waakyabijjukira. Era bali mugamba nti bwana gundi Sekabaalu, muganda wange wali obbi eri. Kati omanye ekisinga nkubamu akafaananyi ng'abantu babba naye, babbi banne abamumanyi. Ndowooza bwe balabye vidiyo y'omusajja ono nga munnaabwe alemedde mu kifo, baafunye kwegamba kye baayiseemu, nkiteebereza n'okukibeeza ne ŋŋamba oba kati bo baayise mu kiki, kubanga abantu ŋŋamba abo mikwano gye babba nabo nga bamulabye ono Kabaalu alemedde mu kifo. Mujja yiga mpola mpola nti abantu abasinga bakambwe, abantu baveeyo bukunja, bavawa. Katonda akuuma, Katonda akuuma, naye munaye Katonda bamunyooma, Katonda bamunyooma. Naye mulimu abantu bye bayingiramu awo. Oho juzi nabatuusaako omuvubuka yagenda ku dduuka ng'agenza okubba ekiro, ne bamusanga ng'alemedde ku luggi, ng'omukono guli mu kanyolo bwe kati, kano akatuliko oluggi, ng'ayagala kuggulawo eri muna, ng'omukono mwe gwalemedde. Naye nga tewali amukutteko, tewali amusibye ku muguwa, tewali amusibye ku luggi, naye nga tasobola kuvaawo. Abantu balina amaanyi agatategeerekeka, oba kati gano gaba maanyi ki? Naye gomanye ekintu ekikuyemezaawo ng'oba nga tosobola n'okuseetula ekigere. Ebintu bino bane temubinyooma. Nze nabagamba ewali ekitangala tewabula kizikiza, ewali Katonda waliwo ne Sitaani. Kyekyo lwaki tuli mu nsi bbiri, tuli mu nsi ey'Omwoyo Omutukuvu n'ensi ey'ekizikiza, okitegeera. Era nga buli ludda lulina abantu abalukkiririzaamu. Ekyo njagala mukikkirize mukigaane, oba oli mulokole oba oli musiraamu, okitegeera ekintu ekyo. Ekyo njagala mukikkirize mukigaane nti buli sayidi eriko abantu baayo, ewabula omuliro tewabula mukka, okitegeera ekintu ekyo. So abantu abamu bayinza okulaba nga ensonga za bw'ogamba nti munaye piki bagitute, kamusabire Mukama Katonda alibasasula. Ezo essaala abantu tebakyazisaba. Abantu tebakyasaba ssaala ezo kubamalako byabwe mbu Katonda alibasasula. Alibasasula ddi? Babeesasulira, babeekolerako. So byebyo ku sayidi eyo. Kyaddaaki omusajja mukulu bamaze ne bamuggyawo, bamaze ne bamutwala, ne bamuggya w'abadde yasiraanira, ne piki ne bagitwala. Ekyo kyekyo sitole kati bwetyo wekomekkerezeddwa, bwetyo weewedde, firimu bwetyo bwewedde. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mubere bulungi, mweraba.